bantegeeza pikipiki ya Yugi Boss nkwaniriza sebo nenyafu webale kwekumira ku BBS telefine yo sibyo otya nze musajja wa Kabaka birimu y'ematovu sijja kulwisaayo mukulu wange ono lubega lulungi ndi naye wano ava mu factory hiweekuuma otya okuba ng'oli mbyeru nga ate factory efulumya olufufugge telefina wete webyagala nino ku mutindo gwa telefina weewaawo Buganda kunyirira kwa bulungi amiina abantu babuuzeeko abatolaba era abatugoberera mwewale nnyo kutwagala telefina eyaffe era pikingerese buli ali kuyaffe agifunemu Kalungu nyine mwanyina zesanyula mugambye sanyu wetegeke owali Kalungu awo nyine muwe ekirawo era mukodomi ya mugambe pikingereza kibuga kirabo mu Kalungu town council mu Kalungu twagala nnyo mwenna batulaba era mbagamba nti nze Kenneth Lubega manager okuva mu Simba Automotives kamala byonna akigande ngegale sajja kamala byonna ngegale sajja lyeri kukolera piki buli kimu lyeri gikuguza ate lyeri gikulabiririra bwogamba nti Kampala bakitegedde bana Kampala nebaza ba boda bakitegedde edi waliwo kukwatibwa n'embeera eriwo yonna nenzikiriza nti buli kirungi kiba n'ekibi ate ndoza bwe bakwata piki tibagijja mu Simba Automotives ate netegereza ku police tekuliza Simba ani kuba kati ya Simba efuluma ng'olina element byonna element kweri olina jacket kweri reflector kweri third party tuba nayo kweri tojja kuyimirira wabyogule mazzi chupa y'amazzi bakwata abanayiza bwoba wanayiza nga naje wajija simanyi ludda wasimanyi wagundi simanyi ajja wagundi oli bakukwate naye buli azze mu Simba tukuwa byonna era njagala okwebaza bakasitoma abange bonna abazze mu Ndeeba ne bampagira naddala mu season y'entanda season eno simanyi wange ndabba wakisimanyi naye nawadde emirimu kasita nawadde emirimu nawadde ekyokukola bakulu bannoyina bagamba nti tutwale oluwala embuga ekyogedde nate kasita oleeta oluwala embuga oba oguddewo enzigi zonna oba webazizza abantu bonna oba kitegeeza beene ajja kugema abaana ebyenjigiriza basale esebo nokuzimba tuzimbe anti sabataka yeso so embuga tujja era mukama wange ojjukira juzi yali wano yeso n'agamba nti Buganda kyemukoze tekikoleka mutiitiizi mu nsi yonna tetalabanga kye bayita nsi Buganda ne telefina yayo yagambye n'agamba kyo sikiraba ko naye kyengenda okukola kantegeke yo wetubuulireko mwali ku TV nga temanyi nti eriyo telefina kyetwakolwa mwali ku TV nga temanyi ngambo kirojja kati kiyinza obutaggwa ate ofundikirira mu maziga twawalampa ne tuggwa nga muli ku TV bangamba Lubega werabidde amangu ga nnaku zino ebbiri nti tuyina yaffe telefina ne bagamba nedda kanzirukeza era njagala okusiima Senkulu Engineer Sembajjo yakubagulizaako erya engineer bangi si ba engineer tutwaka tulina wano BBS engineer yakitukolera yakubagulizaako nga okulaba oli eyo tagala n'agamba gwe kiki omanyi engineer oyo buli kativi akateesa tuulu ye kati yakulaba ng'otagalireyo mu butivi naga jangu eka jangu twogere nga bazukulu bannambi era bwe twayogera tukulabanga business tugiba kwa maaso buli omu agirina ku luggi buli omu agirina waka tuzigabye era wenjogera nti bw'ojja ku Simba Automotives ekamoja wali opposite State Oil oba mu Ndeeba opposite Total oyogera kimu bibiri eriya yangambye n'aba naye Lubega pipi zino lwaki temwatupagulizaako ebbanga eriiseeko ne mbagamba nedda twali tulina kyetufumba era kyetufumbye tukireese nga kituukiridde abali bagamba nti ate naye za Uganda zinaakola ne bagamba naye mwagala ki enanansi oyagala evudde China gy'oba oli Uganda bw'olina ennimiro kati olwaleero tolina ky'ogigamba tolina ky'oyogera pikipiki eyo spare tumulina mu bungi ddala era munange nno era kirala kyotategedde mama w'abaana ngamba nti omanyi nti mulamu wange mugambe tampanga mpereza ekifi ky'empuuta kya Sabulenya angambye lowooza ku kidduka angambye mugambe yadde magulu wana weeri naye ennyumba ereme kubulamu magulu abiri ne muganja kutuusa obubaka ate nga tuli ku mpewo kinkakatako
abujulizi mbufunye ekinkakatako kino nkitwala eri bannaffe bonna banekolera gyange abagamba nti business yange njirina abazungu bayita corporate clients. Yes. Buli oba oli corporate nga wandibadde yakadde okutambula motoka nnungi ne piyeteme kubula waka otambula ku byalo ate nekyala kitukoze Simba kyekoze kino nti nze bw'ojje wange nongamba Simba nyinako milioni 2 njogera ku corporate class njogera ku bakozi ba telefina ku bakozi ba gundi nabona ngo bozi manyi company yesu kujango ngambe nti nyinako milioni 2 yammeka cash ivude ku CBS vude Buganda Land Board jangu tutule ku menza ebiri bozimpa tukanye obudde bona pera balance iye nkola lwaki ndi muna Uganda yesuga lwaki nzikola Uganda yesuga lwaki neise Uganda boss kubabwe banku wadde enjawulo wakati w'omulimi n'omusuubuzi eyo nkiddingana bulijjo irembera ku mpewa nembaga nze nime pikipiki abala bazisubula wanga bazirina gwenyinizo nali juzi nali wano Seguhu kansala omuyapya nangamba njagalo nyambira abantu bangi Lubega netugende Seguku avuka nembaga mukole mbadde omugano kati guno gwantanda era mwebaze Buganda kubanga program yetada yatandika CBS yakikolanga abazadde baffe kati mujine ntwa 35 35 abagala okuvuga boda abagala okusomba ebagala okusomba mujje kati nafuna bangi era nebaza telefina kubanga yakiganda wazannyo buli wamu naye bwenzira kubano bantula ku mu office bamatovu biri muye nkugamba nti emotoka kebeera waka pepi yange bayabukadde bubiri kakadde kamu kati njagala kukola business avubuka bangi ya boda abandi agala okuvuga pepi nenga sizaabwe bambaduse mu bitongole nebalege bicha oyina gamba pa milioni ya sentemu nkuwe pikipiki nenga muganda babambi ali mu kyalo ali mawogola ali Kalungu ali Bugerere yandi agadda akapipiki ngayina ngiri wakajja nze mpasa 5 omugireyo pikipiki corporate deal je nkuwa mpasa 5 balance omugambi gundi omanyize ntadde ya 5 esigadi gwigendo ziteke boda mu Simba Automotives ovuge boda tetera akuba ku mukono kati bojja no ngamba nti Lubega nkwala 5 nze promotion yange yatadde weno Simba ngayiyo yeya mugamba tujja kugumikiza okumala emyezi 12 ngovuga kibanja mpola kati muganda akuvueka gamiti baba yakola yampa baba yampuliriza baba yatona pikipiki eno kanjikwa sinabuvunanyizibwa bwabale miredo tagenda kwevuma ensonga endala bannaffe bano abatola mu office twahoze pikipiki y'abakyala n'abaami Rover twagikoze nga y'abakyala n'abaami era senga omukyala aba yagadde kutambula munagamba nti nze unisex motoka kanjireke ezira mukama wange bojiraba nze jalombulire nti dada la ompira gwe nkuwadde ku Rover kozo go tubeless wanga vuge mmotoka pikipiki eyine bugumo lyayo tusobola kuwira mpewo ng'ogituddeko bwekitulako bwoti abazungu baleme tuleka baleme tutuddukako tubayize tubategedde kati Simba yabeguddewo omulyango okubeera bulungi ffenna buli mabeere bulungi jangu tukole sisi 15 15 masanyalaze kyali y'amafuta eyo kyengamba ekuyitako eri silence nsirifu nawe gitwali Kalungu gwe bagambye nti program ngivuddemu kati nsibudde nzija mundakiika kinene nnyo nkaago ojja kuba oli Kalungu ekinene nnyo nkaaga ng'oli Kalungu 15 yiyo sisi eri abakozi b'emirimu abanyagala company ezaagala okuta Yugi Boss Pro supervisors ba managers ngenda kugema bisolo okira mukama wa eyo sente ezo tutula tuze tutula ne tuogera sigamba tata besiba na kasi gitwala jangu tutule ku menza tuogere kubanga Simba ye yaffe tulina telefina yaffe tuvinye ne Simba yaffe kati twetega tutolonza gweduka oje ondeba wali wetuli opposite total opeka moja ku stay oil wali opposite nze nsanga we namba yangereka buli jjo ku mukutu wano nkubirako waliwo enjagalo ttanye oyogedde ku bantu ayagala ntambula bogambye abali ba corporate CBS BBS Buganda Land Board Namulondo Investments n'ebitongole birala kyakulabirako musomesa ali mu Nabagereka Development Foundation katugeza ali Mutesa One Royal University lecturer kakati ogambye katugeza inawo milioni 2 siga ekifaananyi eza Uganda picha ajagale mwangu ize ku ntambula oyo oyinza kutema atema otyo muga nti
waliwo option eno oyinza okusasula booti ne booti muntu agenda okujja nga alina ekifaananyi kamba weddagala bw'opa obukadde bubiri obwa Uganda nja kuwa emyezi gyo 5 balance babanga zibadde obukadde 4.5 obugula pikipiki eno nja kukozesa 2.5 tutemeeteme obukadde 2.5 mu myezi gyaffe 5 tulage payment plan nkugambye nti buli mwezi oyagala kumpa mmeka oba buli wiiki oyagala kumpa mmeka oyinza okugamba nti January nga bwe mulaba Lubega nja kuwa emitwalo 10 naye ate wali ensanvu njireeta ate nga bwe ndaba March ono gwokusatu guno akasente kajja pakalabisa endowooza abaana amaze okudda ku masomero nja kuwa 5 nze sigaana nga tukola payment plan yaffe kati eriyo abayina tuzita PDCs bucheeko opo ngujja kapa kajja kula mu myezi 2 mu myezi 3 mu mwezi gumu sikagaana bukakafu commitment nze bukampa kacheeko obweya mu cheeko ngambye nti nkwadde PDCs zino ziri 4 myezi 4 nti PDCs zizo okadde 2 bwobonze papi ngende ngankuwa pipi company bezikoze singo obungi tuwadde abasirikale bangi badaleta ba companies aboluganda bakuume ekiro n'abakuume emisana tubawadde pipi nyingi naye nga enkola yaffe eriwo yeyo corporate payment plan gye tubawa nti nze mpaako 50% mpaka ekitundu esigale zijje mpola mpola katugeze oli musomesa kwaliwo abasomesa bambi mu ngeri y'okulaba nti agaziya kunyingiza ayina okusomesa wano fine art ave wadduka egindi asomese chemistry ng'alina amasomero nga 3 kati omusomesa oyo kumusomesa abana address togenda wala abasomesa diru kagiyite diru ino pikipiki esobola okukola akasente njogera ku UG-boss bw'omala okugivuga ng'ogendeyo ku mulimu okubye amasomero 3 gaweddeyo saa ziri 11 nnyuse jamuzo okoleddemu oba tambula ebijaketi byogere nabyo onanikeko bulungi nnyo kukakaliya wali wewale nnyo bw'oba okomawo akawungeezi batwale gye bagenda kuba bw'oyambala element ani amanya nti ate oli musomesa nedda ebyenfuna bituuse Uganda wano olaba abantu bazina bwereere wano banonya ssente naye ate okubeera ku pikipiki yo omusomesa bujja kunyumira ng'olina akasente olaba omusajja afuuka omukazi wewale nnyo basente afuuka omukazi ekiro ensimbi zitufuula kyatusuubira naye ng'ekikulu mu byonna bw'omala okufuna akasente ng'odda mu bulamu buli bw'oyetaaga naye tokalina sooka okole kino kikyetaaga kubanga bw'oba ospending tebaawula zoona omusajja yafuuse omukazi nedda tebaawula za musomesa zonna ssente ez'omubbi zonna ssente eyassa omuntu yatunze omulambo emulago mugoleka yatunze munne n'akayondo bwe zigenda mu supermarket wali eri oba zigenda mu ddwaliro tebaawula zivudde mu ssabo zino zassa omuntu zino zizeeyo sizaffe ez'omusinzi zo n'ezo sizaawukana n'ez'omusabo zonna ziba ssente so kati abatulaba ku terefayina njala bajjukiza mikwano gyange twogera ebigambo bino okulaga nti kola kyonna kyekitwala ofune pikipiki kola kyonna kyekitwala ofune omulimu pikipiki yenkugamba guno mulimu ate Simba kyenkoze ekyenjawulo kiri kimu nze bwe mba nnima pikipiki nja kwogera Oluganda lw'oyogera bw'omala ogamba nti njagala todduka kugenda kuvuga pikipiki ya mitwalo 15 buli wiiki gyeziri ovuge kuyana buli wiiki owulira nga nekyakusa toyina namulama gwayo naye kugamba nti mpe emitwalo 35 buli wiiki ovuge emitwalo 7 buli wiiki ovuge emitwalo 7 pikipiki obenga okimaze tuzikola tebatuyamba buyambi fe tuweyamba netuyamba ne bannayuganda sebo kampuni yaffe abakozi abawere 140 factory era tugasse ettoffaali ku Uganda tugasse ettoffaali ku Buganda factory ebo nga bw'ogitunuulira assembling line kati zimaze okuva ku factory kati zize ku assembling line bali muzinywezaamu bali muzipanga bakira mafuta nga bw'ogiraba buli kimu kwekiri tukuweerako tool namba spare kit nga namba tuwa defector tukuwe ebikofiira kati bwakyusiza ne bwengamba tibaganya kofiira 2 nzikuwa bwengamba kofiira nja bikuwa kubanga nze nkola bikole sisuula bisuubule nkola bikole mukama wange weewaawo tuyinza okwerabira namba za simu abagalwa abalungi kambawe namba z'amasimu ze tukole business bulungi nnyo nkubira ku 0774 04 emisanvu giri ena 0774 04 n'emisanvu wandiika ena bw'oyagala okwogera nange WhatsApp ejja kunyanguka olw'ensonga kati ndi ku telefayina bwe nava ate ngende nkole biri so nkubira ku 0782 49 69 32 0782
49 69 abalina Airtel sijagala baleka nkubira ku 0742 0742 3 ne 04 ng'okimaze. So oyina akataleke ka mudakiika emu. Omukyala njagala mugamba Prosi Lubega nti obaka mbutuusiza obaka butuuse era meeting gye tugendamu bwe tumala lugikutula tugenda tugwe pictures za Yugi Boss bwe kiri wakutta bagambe nti Yugi Boss fana yenjirina era bajje mu bungi twawagire nze nja kwagala ya green mbe wanjawulo ya green tujagireta ndi nnyo ku butonde bw'ensi tujagifulumya ndi nnyo ku butonde bw'ensi naye nkangoberere naye kankyuse kala bwe mpakinga mbe nzekka zoe tuziyina tulina kala zonna gwe tugamba nti ekala yange nzijayo gyongambi mukama wange kale nsaba osiibule tugende mawulire bana tugenda mawulire naye mbagamba kisembayo kikino nti Simba yokka yemanye ennakuyo Simba yokka yekuwuliriza ate nze Lubega nja kugera Luganda saagala gamba ati namulaba namusanga wagwe mpandikira nkubira twogere Oluganda wewa nyenze mundeeba ali ku BBS Fine Kenneth Lubega okuva mu Simba Automotives kamwerekereze ebirungi ebifa ku pikipiki eyo Yugi Boss tibigwa malojja kyoyina okukola gigezeeko sente z'enkalu milioni 4.5 ofuluma ne pikipiki yo oyina emitwalo gya 35 oyina endagamuntu ebbaluwa y'ekyalo gy'osula n'abakweyimira babiri nga balina endagamuntu ng'otoola piki ku kibanja mpola ng'osasula mpola musomesa munnange pikipiki eno esoboka era ekwanguyiza emirimu okudda wano ne wali katugende mawulire gy'otobadde ffe tukubeererayo musajja wa Kabaka birimu y'ematovu nze nzuuno okuweereza buli kiseera ayi Katonda kuuma ssebuufu bwangu.